Oli ku Franklin Media mwebale kubanga mwena mwekomerako abali mu bitundu ebyenjawulo nyongera obbatumirako mwena abatweyungako buli kadde. Omukyala Rema Namakula Mukahamuza omubwati olunaku olwaleero avuddeyo n'abanga apostinga ebifaananyi bya muwala we Amal Musuuza onono ng'agamba nti Kongs my kamami tetumanyi ki Amal kyatuuseko naye nga omukyala Rema avuddeyo n'abanga apostinga ebifaananyi ebinyirira okukamala n'abanga ayagaliza muwala we ekisinga ate wamu n'omukulu Eddie Kenzo naye talutumidde mwana asobodde okubanga avaayo n'apostinga ebifaananyi bya muwala we wadde tali mu ggwanga essaawa zino. Jjukira nti kano akaseera kabeera kalungi eri abazadde okubanga babeererawo abaana baabwe mu kaseera akalungi ke baba batuuseko, wabula omukulu Eddie Kenzo asobodde kubanga apostinga bifaananyi olw'ensonga nti tali mu ggwanga wabula naye yandyagadde nga omuzadde okubanga abeererawo muwala we newankubadde nti azze akaba ku social media olw'okugamba nti aludde okulaba abaana be oba aludde okulaba muwala we amanyikiddwa nga Amalo. Kino nno omukyala Rema ali mu ssanyu eppitirivu, ali mu ssanyu eritagambika kubanga omwana we kyonna kyatuuseeko kirabika kya njawulo eri mu bulamu bwe era nga bino ebintu biba birungi eri abazadde okubanga baagaliza abaana baabwe ebisinga kubanga byoba towatuukako mbuto omwana asobola okubanga abituukako. So abazadde mwenna mbakubiriza nti bino byonna mwandibadde mubikolera abaana bammwe. Omukyala Rema Namakula tuzze tulaba ebibadde bigenda mu maaso okuba nti ebigambo byogerwa wano na wali ebigambo ku Rema ate wamu ne Hamuza wabula tasobodde kubanga agaana okujaguza ne muwala we oba okusanyuka ne muwala we ate wamu n'omukulu Hamuza era nga bolaba ebifaananyi by'omwana ono okubanga ashananye okubanga anyiridde okubanga anyumidde ebifaananyi okubanga anyumidde buli kimu. So lyessanyu erigenda maaso wakati waabwe, lyessanyu lye bagezaako kubanga bafuna ate wamu nga bwe tubadde tulaba emabega bu vidiyo obubadde buyitingana nti omukulu Hamuza ayina essanyu ng'ali wamu n'omuwala Amal wabula byonna ebibadde bigenda ku social media wakati w'ebifaananyi bino tulabe abantu bangi abaagaliza abamukulisiza newankubadde tetunnamanya ddala ki kituufu kyatuuseeko naye nga tulabye abantu bangi abagenze ku Facebook ya Rema okubanga bakulisa omwana ono ate wamu ne ku Facebook ya Kenzo kubanga gye bapostinze ebifaananyi. So gwe wenna akyayagala okwetegereza ebifaananyi bino obulungi osobola ogendako wali ka Facebook ka Rema noba ng'ocheckinga ebifaananyi bino kubanga bye biri latest. Osobola okgendako wali era ka Facebook ka Eddie Kenzo noba ng'ocheckinga ebifaananyi bino bye biri latest. Gwe wenna wabanga Rema takolera osobola ogenda ewa Eddie Kenzo ate naawe Eddie Kenzo nga takolera osobola ogenda ewa Rema wali noba nga ocheckinga ebifaananyi bino ne tulaba ki ekiba kiddako. So nja kuba mbongera ku story eno mu maaso awo kye muba mumanya nti tukyagoberera story eno tukyagigoberera tulabe ddala Amalu ki kyafunye ekyo ekimutuusiza okubanga ayambala bw'ati. So mwekomere ku Franklin Media, amannya Franklin, subscribe temwerabira kunyiga kade, mbagala nnyo.